waliwo ebigambo ebyogerwa abasiraamu batujju abasiraamu bali bwe bati mu kuteekateeka kwaffe kuno tusomesa abavubuka nga tubasomesa obubi mu bikolwa eby'obutujju n'okubalaga obuzito bw'omusaayi gw'omuntu yenna omusiraamu n'atali omusaayi gw'omuntu si kintu ekizanyirwako wabula kintu ekiteekeddwa okuba respect. Ekyo nga kimu ku bintu ebikulu bye tutunuulira mu kusomesa kuno. Lwaki kifaananyi ky'obusiraamu kyayonooneka eri abantu ng'abantu balowooza nti obusiraamu ddiini eryawo egenderera okutta obussa abantu n'okuyiba emisaayi gy'abantu. Ekyo netuteekawo okusomesa okulaga abavubuka ti obusiraamu si otyo buli, n'okutegeeza ensi obusiraamu enkola yaabwe entuufu nti obusiraamu inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum, misaayi gyammwe ng'ombakafu bwe yagamba ne maali yammwe n'ebitiibwa byammwe bya muzizo tebikkirizibwa kubeera nga byonooneka. Emu ku nsonga lwaki tubeera mu misomo gino. Era mu kiseera kye kimu tukubiriza betusomesa okufaayo okukola so okubeera basemugayaavu, kubanga awatali kukola tewabeerawo kugenda mu maaso. Ensonga eyo mukadde waffe mukulu wa poliisi ajjidde mu alwanyisa terrorisiti. Lwaki tuli wano? Ensonga lwaki tuli wano wekitiibwa, era tetulina mbeera yonna eri against the government. Tukimanyi nti tetusobola nakutuula wano kusomerawo nga tewaliwo butebenkevu. Gwanga okubeera ettebenkevu kyekirwanguyiza okubeera nga tusobola okusomera wano. Olwekyo tukwaniriza era tusiima nnyo obuweereza bwammwe eri abantu ba Uganda nga n'abasiraamu bwe bali. Sebo tukwaniriza era sebo abasiraamu abali mu kifo kino beeteefuteefu okubeera nga bawuliriza n'abagoberera ku mitimbagano obubaka bw'otuleetedde ssebo. Nsaba Mukama w'omukisa era akulungamye ne bw'ozze nabo beerweyagala byasinda. Tweyanziza ssebo. Munzikirize mbalamuseeko nange nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Kamanyi David Waswase Ngendo ge mannya gange nga bwe babagambye, oba lyerinnya bagamba nti tegaba mannya libalinnya naye gabaako 10. Nze director wa counter terrorism Uganda Police Force and Frank Assistant Inspector General of Police. Era njagala okwebaza Sheikh olw'ennyanjula ennambulukufu obulungi ku nsonga eno, naye n'okusinga ennyo okumwebaza n'abateesiteesi bonna olw'okutuwa omukisa naffe tujje tubeeko gye tunyumyemuko nammwe tuwayeemuko nga Sheeka bw'ayanjudde. Osanga mulimu obumulumulu obwo n'obutakkaanya n'obuzibuzibu n'okutambulira n'obutujju, naye nga byonna birina gye buva olw'okubaawo obutaba na gap, obutaba na nkolagana nnungi oluusi wakati waffe nga ab'ebyokwerinda n'abalala oba n'abantu baffe n'abantu ba bulijjo. Kati eyo gap oba omuwaatwa gwe guleeta obuzibu obwo. So bwe tufuna omukisa ne tusembera ne tuvaayo eri gye tutuula enaggulu n'eyo mu ofiisi endala ne tujja ne tusinkana bannayuganda naddala abakkiriza nga Sheeka bw'agambye n'ebituweebwa Katonda Allah subhanahu wa ta'ala engeri y'okutambuzaamu obulamu bwaffe.
security kyekimu ku ebyo ebibeezaawo obulamu. Eggwanga lyonna oba any nation, any country okusobola okubeerawo bulungi ebyokwerinda biyinza okukola ki? Kati awo nvudde waggulu naye naawe ng'omuntu nga Sheekh bwagambye okusobola okubeerawo n'okola ebintu byo mirembe nga teweeraliikirira nga totya, ekyo kintu kikulu nnyo. And the security in definition, the modern definition of security oba ennyanjula y'ekigambo security egamba nga tewali kutya, freedom from fear. So bwabaawo anything that causes it causing ekireeta awo kutya mu bantu kiba kitegeeza security evuddewo. Kyokka nga security tugambye eviira ddala eri wansi okutuuka eno ffe gye tuli. Security bakugamba nti akapointi akasinga okuba akanafu mu security ke kasalawo amaanyi ga security. Security is as strong as its weakest point. So if the weakest point is the distance, bwebanga akalitamininga wakasalawo amaanyi ga security akasinga obunafu ke kalaga nti security eyo y'amaanyi okwenkana kano. So bwekibanga ffe okubeera saidi eri ne tukolera emirimu gyaffe nga tetuzize kunnyonnyola bantu biki ebyo ebituleeta mu mbeera eno, tuba tetulina kye tukoze. Ne bwe tubanga tunaasobola okufuna oba amasanyalaze mumpulira mwenna bannange tuwuliziganya waliwo okay good. So ne bwebanga tulina amaanyi agenkanawa n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi naye nga tetutadde muntu yennyini human being mu kintu kino ekya security, the common person, tujja kuba tetulina kye tukozeewo. Era omu yagamba omuyivu omu nti mu kulwanyisa ebizibu byonna n'obutabanguko omuli n'obutujju, bw'onoobeera n'ebyokulwanyisa ojja kutta abatujju, naye bw'onoosomesa abantu ojja kumalawo obutujju. Nti you can use a gun to kill terrorists, but the gun will not kill terrorism. But for you to kill terrorism or to finish it, yita mu kusomesa. Kubanga omuntu watambulira okutuuka ku saliri aba alina byayiseemu, oluusi ng'enkola eyange yemusindika n'adda eri ebbali olwa gaapa eyo. Gaapa eyo gye twagala okumalawo eviirewo ddala, tukolere wamu, tumanye ebigambo ng'ebyanjuddwa wano nti Allah atugamba kukola bw'ati, naffe bino bye byaffe. Waliwo omusomesa gwe nawulirizaako ku layini enkyaleero, oba yayogedde jjo, erinnya lye saalikutte, naye yayogedde oluvannyuma lwa Sheekh Muwaya ndowooza. Yagambye nti ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo Allah kye yawa naye kini kyeyeekolera bwe bwongo bw'omuntu. Jjukira bwe yatonda omuntu gwe yasembayo okutonda era n'amuwa lot of value. Kati bwe kibanga bwe kityo si bwe yagenda nti bannange ndowooza waliwo yasomeseza bw'atyo. Yes, Mama Lisaz, Sheekh awebale kusomesa bw'oba oli wano. So bw'abanga amaanyi ekintu ky'omuwendo ekisinga okuva eri Allah bwe bwongo bwaffe. Kati naffe bwe tulina okukozesa okukola byonna, era byonna yabiyambuse bulungi. Kiraga naffe okusobola okuba ab'amaanyi mu by'ebyokwerinda, tulina okusomesa abantu baffe, nabo ne tubawuliriza ne batugamba nti wano we watunyiiza, wano we mutambula obubi, wano mukola bwe muti. Okay, bwe kiba bwe kityo naffe katukole bwe tuti, naye mwanammwe wano mukole bwe muti, ne tukwatagana. Kyova olaba nga ne tuba muswala batugamba ffeeyo gye twasaaliranga nti bw'oba osaala obeera kibegabega ku kibega bwe kubanga gaapu omulaba ayitawo, kasita wabaawo gaapu omulaba ayitawo n'abantu. Era awo wennyina ebaliza enteekateeka ey'ensomesa eya darusu nkulu nnyo. Banaye saayogedde protocol naye ntambulira ku eyo olwedde eyatambudde. Mpulidde nti Imaamu Omawaali n'abalala era n'abasomesa bangi abakyaliyo, so sijja kukozesa nnyo obusugudde bungi. Naye
mu darusu mwe tuyita okusobola okwenyiza n'okumanya katonda waffe, ate katonda mwatuteekera naye okusoma mukusoma, okay, neddaawa nakyo ebintu ng'ebyo netwemanya netwongera n'okumanya katonda obwagambye. Kati tatumanya, era njagala okubeebaza ssebe enteekateeka eno nti okutandika omwaka nga twenywezezza mu nzikiriza n'okumanya n'okumalawo abo shekamuwaye alina obwedda baabayita abagenda eringa eri alina bwabadde amalira natera okumaliza nayogera kataayi, obutuufu akataayi nga kayingira mu nju okalaba kubanga enzikiriza yonnafu noddukira ewooli, naye oba ofuluma nako nekafuluma kubanga kalabire kayita, oli nagamba nti kale eddayo tojja kasangayo enoddayo nga te tekaliiyo. Seeka weebala ebigambo ebyo, naye awo obuzibu buba obutasoma obutayiga. Mbeebaza ab'enteekateeka eyo, naye kikwatagana nekiri nti okumalawo n'ebizibu ebirala byonna yita mu kusomesa abantu omulino ekyobutujju. Saawo wembeebaliza era naffe netukizuula nti awe wali omulamwa twesomese batukozesa batya, kubanga waliwo abantu olwaggaapa eyo n'ebirala n'obutamanya bulungi ddiini. Omanyi kasita oyagala ennyo eddiini yo ojja kwagala katondawo era ojja kumanya n'oyo munno omukkiriza munno, okay, nemukwatagana nemwongera okwenyweza. Now bw'omanya nti ojja kwagala n'oyagala nnyo naawe kasita weeyagala ojja kwagala munno neggwanga lyo, kuba etteeka atirisiti eryokubiri eryo katonda bwe yali atuwa amateeka ffe abakristaayo, nze ndi mukristaayo, yatuwa yagawa Musa, naye by the way tetwali nnyo njawulo. Nali njogera ne mukama wange kino bulijjo kigamba abantu afaana Abbas byakagwa IGP actually yantumye mbalamuse sonyiwa ntali kubanga ennyanjula ebadde nnungi nnyo, mbadde ndowooza ebyo byonna Sheikh abyogedde n'abimalayo. Antumiddwa mukama wange Inspector General of Police okubalamusa n'okubakusa omwaka n'okubaagaliza omwaka 2025 ogw'emirembe emyereere n'obuwanguzi. Era nsanyuse nnyo bwe nnyanirizibwa n'entuuka nga buli muisiramu buli mukkiriza mutuufu mukkakkamu ng'awuliriza nga yazze kuyiga. Mpulidde nga ntuuse eka kubanga nange ebigambo byendeese byakutuula wansi netwogera netwetegeera netwemanya netumanya n'obuzibu bwe bubadde netulongoosa. Waliwo 5-star general, they are no longer giving 5 stars, but generals abasinga bakoma ku 4-star full general, naye wabangayo rank ya field marshal. Waliwo field marshal mu myaka gyana 5 nkaaga yafa ndowooza myaka gya 7 awo, naye nga yalwana actually yalwana Sematala yasooka n'owokubiri, yayingira amajengo wa myaka 14 bamuyita Mark Arthur, n'alwana nnyo nnyo nayawangula entalo nnyingi muzi yalwananga ebiseera ebyo nga Amerika ewakuza nnyo entalo, ebiseera ebyo simanyi oba yakyabikola. N'alwana nnyo n'awangula entalo nnyingi nnyo. Bwe yawumula ne babaako gye bamuyita mu ttendeka ba Marines, he was a Marine, amagye ga United States ag'okuttaka. Ne bavugamba tubuulire biki ebyakulwanyisanga n'owangula entalo ezo zonna, maanyi wagajjanga wa? Kubanga era ebyokulwanyisa byebanga nabo oluusi nga ne bali abali sayidi eri bye balina oluusi n'okusingawo. So n'agamba nti yes, the Marines are great, nti abamarini balwanyi, nti era yayogeranga akagambo akaza nti they fight differently, nti balwana mu nwana ya njawulo. Naye bwe yayogera ebyo byonna byasuubira nti byebyamuyisa mu ntalo ezo, n'amaliriza ng'agamba nti however nti naye generaali asinga okuba ow'amaanyi mu nwana zonna yono awagula olutalo nga tafulumizza ssasi. So kyeyali ategeeza
nti olutalo ne bwe luba lwenkanawa the strongest weapon ey'okulumalawo kweyigiriza kusomesa kwogeraageranya dialogue nti jeno agenda mu ntalo ngezi ezaali badde nga lwali badde lutalo lw'amaanyi nayogera bwogezi nabandi nawangula bali ne badda saidi ye nti yasinga jjukira ono omusajja y'obuwanguzi bwe ne sita ze yafuna up to field marshal n'ebirabo emidaali byonna yabiyitamu kuba mundu naye ate nabagamba nti enwana esingayo oba ow'amaanyi generali asinga okuba strong and great, the greatest general military general is that one who wins a war without firing a single bullet. jjukira ebyo ne gye tuvudde tugambye okweyigiriza ffe bayibuli etugamba mu Yosaaya 6:4 ndowooza nti nga Katonda ayogera eri abantu nti abantu bange bazikirira lwa butamanya. ndowooza ne Qur'an ekyogera ku Samuel could change. My people perish because lack of knowledge. So knowledge waawo bwe wali amaanyi ze gwe mugaso gw'okuyiga darusu okay n'ebigenderako. era njagala okwebaza obukulembeze bw'Obuyisiraamu nti ennaku zino mutuwadde omukisa. olaba nange nzija nenjogerako eri abayizi abakkiriza Abayisiraamu mu darusu ng'etandika omwaka. ekyo kyokka kimala ngamba at least banzikiriza ne twogerayogeramu nabo. kakati njagala ngende ku nsonga eyange esingo ebyo byonna byenkwatako naye era nga kwentambulira. twagambye nti okumanya eddiini yaffe kituyamba okumanya Katonda n'okumwagala n'okwagala enkola ye n'okumanya eggwanga okwemanya n'omanya ne munno n'okwagala eggwanga lyo ne tubeerawo mu mirembe. nga bwe tugambye nti okusoma yewali amaanyi naffe mu byokwerinda twajjeeyo ebyo ebigambo bya Mark Arthur n'abayivu abalala n'oli yagamba nti you can kill terrorists by using a gun but you will only kill terrorism through education. netugamba nti awo ndowooza wewali amaanyi. tutuula n'omukulu minisita waffe atutwala ow'ebyokwerinda retired Major General Kayindo Tafiire netugamba nti wano tulaba we wali ekkubo. waliwo ebintu bye tukoze omanyi obutujju ekifaananyi kyabwo kyanjawulo nnyo tekitegeera buli omu akitegeera bubwe oluusi. General Katumba yagamba nti kiringa ekisolo ekitalina mu face tekirina shape naye nga kikula buli direction yonna nga kirya buli ekikirinaanye buli lwokitunula olaba kitunudde eno. era abantu ojja mubuuza nti obutujju kyeki nti obutujju sibumanyi naye bwe mbulaba mmanya nti obwo butujju naye nga tasobola kikugamba. kati awo olabawo obuzibu nti oluusi naffe okubutegeera ne tutabutegeera bulungi nawo buba buzibu bwennyini. sheeka waliwo sheeka gwe nali naye mu ofiisi mulabye ne wano ababadde bali awasa walukaga. sheeka walukaga lwe nasooka omusisinkana nayogera naye okumala eddakiika nga essaawa nga 3 naye ne banne naye nga asirisa ntunuulira. nebamugamba naye sheeka gwe nga tolina kyoyogedde. nangamba nti naye afande mwe mulwanyisa obutujju naye oba nammwe temubutegeera nti kubanga ebintu ebisinga bye mukola ate byebinyigiriza ffe ate nga gwe ogamba nti bw'onyigiriza ffe naffe twekyawa nti naye ate ebintu bye mukola oluusi biraga nti nammwe ate mukolerako bali kubanga musindika abantu saidi eri. ekintu ekyo nakitwala nga kikulu era nga kinene nnyo. neŋŋamba maybe waliwo ketutalaba bulungi naffe nti naye bwe tuba tetukalabye bani abayinza okutuyamba okalaba nti ebo bennyini gwe boogamba nti ki n'abalala abayinza okuyambako. so nampa ekyokulabirako nti ogenda n'ojja muzikiti nogamba njagala kwogerako eri abakkiriza ovudde eri tetwayogedde tewankubidde nakasimu naye lwakuba oli w'amaanyi
nojja neweerabira nti nange mu muzikiti ninamu obuyinza, nti amaanyi n'obuyinza byanjawulo, nti nojja nekugamba seba akazindaalo kaako nokakwata noyogerera eddakiika za 3 nogamba mukola bino mulilele omulayo ngenze. Nange bwe nkwata akazindaalo kange gweokozeseza eddakiika 3 nze nja kukozesa obutikiti kya 3. Ngamba abantu bange nti mwebale kuwuliriza bakulu, mwebale kubagondera, naye ekiba mazima babalimba. Nangamba nti kakyawo ani anaabawangudde? Naye bwe namubuuza walukaga nagamba nti omanyi ndi musomesa koze oke kale ebintu obimanyi. So ne minisita bwe twatwali tugamba katutusomese eggwanga, tusomese abayisi, kubanga mu butuufu ekyamazima waliwo abeekwese mu ddiini, si mu ddiini ya Buyisiraamu yokka, n'endiini endala nga bakibwetere ani, ne bakola ebikolwa eby'obutujju. Ne mu Buyisiraamu wali abo buyisizaayo, naye nga gye babuyisizaayo eyo obuzibu bubadde lwaffe bannaddiini oluusi nga nabo tebayigiriza bulungi ng'enjigiriza gye mpulidde obwedda ku layini. Naffe nga tetukozeseza kantu kali ak'okumanya nti waliwo amaanyi nze ge nnina ng'omusirikale, naye waliwo bye sisobola kukola. Nga mu butuufu imaamu wali alina abakkiriza bana bokka yajja okukikukolera, naye ebintu ebyo walimu n'emigapusi tebitegerekeka, biveemu nakukolera omulimu gwe nodda eno ne ranka ne bakwogera. Nze bampa ranka mu mwaka guno naye nga ranka ezimpeebwa ndowooza abantu bali ebyo bakola emirimu egigamba abasajja abo osanga bakola. Kati lwaki sivaayo ne ngamba banaye nsiiba nnyo bye munkolera, naye mwongere tukwatagane tukuuma emirembe. Naawo awo ne tukkaanya nti katusomese eggwanga nti obuyisiraamu si butujju, nga tukigamba bana abayisiraamu abo abajja ne beekiika oluusi mizikiti yaffe nga ekyali mu Saafi mwabiwulira omukyala Magala n'ebyaliwo. Naye ne twezuula oluvannyuma nti omuzikiti gunaakutale gwali tegulina gye gulipootinga, gwali awo nga gwetu. Kati abantu baffe bw'otabagamba nti waliyo emizikiti gino naye waliyo negino, n'ekyo kyokka kiyinza otutaasa. So bwe twesomesa nti tukoze tutya okubwemalako, naye ne bana abatali Bayisiraamu buli lwe balaba omuntu atadde entalabuusi nti abo beebo baba batujju. Sheekha Moya yagambye nti ne bw'obanga ogisibyeko supagulu naye nga yonyamu emiwaatwa ebyo byonna byabwere. Obwedda alina ebigambo byagamba nti Dr. Senjala yagamba bw'ati eminengese waliyo tusera agamba nti bino njogera n'Abayisiraamu sebo gwe atali ali kulayira naye sebo Sheekha nalemeddeko era nali nabiwulidde. Mukama wange yaŋŋamba IGP era ebigambo mbiwulidde wano. Twalina kye twali kyogerako ng'owa poliisi omu alina ensobi z'akoze, ensobi ziri grave. Okay. Amazzi omanyi, simanyi oba mwafunye amazzi eyo, nze kasooke nnyo ku mazzi. Sheekha agambye baafunye. Kale Mukama wange yaŋŋamba bwe twali twogera ku musirikale, naye omuntu okola otya ekintu nga kino ng'atalina ddiini? Nangamba nti bayitawo nze sifaayo omuntu ddiini nnyo gy'asoma, naye omuntu kasita amanya Katonda waliwo ebintu by'atasobola kukola. Kubanga kino n'atali wa poliisi nga mubbi kale ayinza obutabba bw'atyo. Nangamba nti nze sifaayo, nti nangamba nti bayitawo okimanyi nti ne Muhammad Sheikh sallallahu alaihi wasallam akoina okunjigiriza Sheikha sinabakakwata bulungi nti naye yagamba nti ekikyamazima Yesu gyali nti era ajja kudda. Yagamba nti naye mwana adda ajja kudda nga musiraamu. Ne musekere nga bafanda ako njakanoonyerezaako. Naye bwete bwe yaŋŋamba nti naye nga kyalaga nti eddiini zonna ze tusoma ezisinga zikwatagana. So n'amakubo kwe tutambulira naye mubaamu enjawuka entonotono. So
ne tugamba tusomese bali ne bano buli alaba omuyisiraamu nti baabo. Waliwo omusajja yagenda mu ekereziya okusoma mu 2015 yali musajja wa musiza Buwarabu nga mukwano gyaffe wana ab'omuyemeni n'agenda e Rubaga naye nga mukatuliki. Nze bwe nali e Egypt bwe nali mu somo eyo ne ŋŋendako mu kyaki mutuufu okutuuka eri nga basoma mu Luwarabu. Mu kyaki ate basoma mu Luwarabu. Nava naye nabeera mu nze n'ensaba essaala zange mu lulimi lwentegeera naye nga buli Christian. They are Christians. So bwe yajja n'erinnya lye nga ye Muhammad kubanga maybe taatawe Muhammad maybe Muhammad bin Muhammad naye nga mukristaayo alimi mukatuliki. Bwe yatuuka mu kyaki wali n'atuulana mu maaso kubanga yali omulundi gwe ogusoose okujja mu Uganda agenze mu cathedral e Rubaga nanja kutuulira ddala nawali mu maaso. Alina ekirevu nga kinene nnyo n'okusinga ekyayo kya Kristo. Omusiraamu gwe nalaba n'ekirevu naye wano taliiwo. Kiina kisanyusa ku kirina okukoma kisinziira kyoyagala naye ngenda kutandika okikuza. N'agenda bambi n'atuula mu maaso wali n'ekirevu kye buli yayingiranga mu kyaki nga oli tatuulawo entebe ne bagimulekera era ne batumya ku poliisi. Waliwo ka poliisi posti akali ku kyaki kya bannaye tulina omuntu gwe tuta naye kiki mbulwakuba kirevu. Anyway n'amanya go okulaba passport nga mutuufu ye Muhammad. Muhammad ate okimye eki wano naye ndi mukatuliki era nyiza okukola ki kusinza. Ne bamubuuzako ne bamutwala odi Kampala embase ne bagituukirira gali tumumanyiye bwati ne bwati era ne bamutala agenda. Naye mindset nti oli bw'alaba ow'ekirevu nti oyo mutujju ebyo tubiwulidde era emirundi egisinga nga n'omukisa ogujja wano ku muzindaalo okwogera nti waliwo ensobi ezitambulira ezitutawaanya ze tulina okumalawo. Gwe kusomesa kuli naffe tulina okwesomesa tusomese eggwanga Buisiraamu si butujju. Si buli alina ekirevu ayambala ekkanzu naki nedda naye waliwo abalala abayinza okubwekiikamu nga nekibwetere bwe yakiikamuli. Mu buzibu obutambulira ku ekyo mwe muli ne abantu abakyusa enzikiriza. Ekyo kibaawo ne jjajja wange yakyusa enzikiriza n'asiramuka oluvannyuma nze bwe yasiramuka nendowooza kubanga already yalina haki mazima. Naye anyway conversion okukyuka si kibi naye kati oli akyusa eddiini leero naye nkya n'omusanga ku street ng'agisomesa n'okusinga sheeka bwe yagisoma naye yagizaalibwamu. Ekyo gyekiri bannange kyokka nga bw'ataaliko kwe talinayo oluusi na aya gyakootinga eryawo eyitamu gyazize ne zeewetamu katono bwe ziti. Ne bantu abo abamu bagenda ne bakyusa leero jjo nga yabadde David mu butuufu omusanga enkya nga yakyusa eggulu naye ng'ajja kukusomesa Obuyisiraamu abukusinza eggwe yazaalibwa ng'oli Muyisiraamu. Agamba nti tobutegeera era okusomera okubumanya obulungi tulina n'okubulwanirira nti Allah bw'atugamba subhanahu wa ta'ala nti tugende tukole jihadi ti jihadi naye ng'ani agirangiridde ye kennyini Qur'ani egaidinga bulungi ani alagira jihadi. The supreme leader of the state of a community of a religion. Naye nti tugende mu jihadi ne bogenda okola batutte n'owa myaka 7 bamututte naye ng'obwabambi oli lwakuba eddiini yali tagisomye ebirungi. Ono bw'aleeta aya n'agisiikamu katono bw'ati tajja kiraba. So banaye munyiikirire eddalusu ne basheeka mutuyambe abantu baffe bayige ebyo ebigambo birungi bituyamba okuya omwoyo. Sheeka agambye nti bwe tubanga emyoyo nagyo giridde emmere ennungi ne gavumenti tefuna buzibu kola ki kufuga ggwanga. Lino eggwanga lyaffe ffenna tulinako obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa buyinza okuba bwa levo za njawulo. Gwe obuvunaanyizibwa obubwo buyinza okuba kukuza mwanawo mu ddiini na mu buntu bulamu. Oyo omwana yajja okufuuka ate
akole impact nene nnyo okusinga naawe kyewakola. Gwe nga Allah bwatyo yakola gwe kuzaala buzaazi mwana ono anaayamba eggwanga oba generation 4 from you yejja okukola ekyo. Lino eggwanga lyaffe ffe tulina okukola ki? Obuvunaanyizibwa bwa njawulo. Tekinneetaagisa kukola mulimu gwa sheekh, tekinneetaagisa kukola mulimu gwa IGP. Nze nkola kyange. Bwe mba ndi muyikkiriza mpuliriza nsomye Qur'ani ne ngitegeera nfuddeyo ku bigambo ebyo. Bwe nzizeeka ndi muzadde abaana bange mbakula mbakuliza bulungi. Mbaddewo as a father, bataata abasinga tetukyali nnyo mu baana baffe era tetubamanyi, nabo tebatumanyi, nga nange mwendi osanga ngezaako to play my cards well. Naye ekyo kyokka ne kireeta gaapu. Omwana n'akola mutuufu nga tomutegedde. Kati kizibu nnyo okumulaba nti agenda akyuka adde sayidi gy'otayagala oba gye waakyali agadde, kubanga wabaddewo gaapu eri gye twayogeddeko. Gwe taata tobadde waka n'omwana naye akuze, kubanga bw'obutamukuza tekimugaana kukola ki? Ojje kukula. Kati gagwo gw'omulimu gwe guli eyo. Dokita ayina ogugwe, abasomesa ne pulezidenti ayina ogugwe gwe siyina kukola, nange nina ogwange. Buli omu bw'akola ekikye awo we wali amaanyi. Naye oli omuwadde ekiraga nti kino kinnyamba, nti gwe bw'okuza omwana n'onyekinga shuwa nti bulinga 2 omwezi ogusooka omwaka ogwo kebe ng'eneebeera Masaka oba YUIU Kabojja oba Sheekh Ngambye oba Mityana eddako ejja naye eyinza okubeera ewala. Ng'ekyo kyokka gwe kyewakola naye n'olaba ng'okoze contribution nga ne Allah. Ffe abakristaayo batugamba nti tujja kwambala engule nga tutuuse mu ggulu. Si kiri ekirala, waliwo olulimba luli olusibalikya sirwengamba, naye bwe tutuuka mu ggulu eyo buli omu aba nenga okusinziira ku ekyo kyewakola okugaba kukulye Katonda, naawe olina ebibala ebibyo mu ggulu eyo. Bagamba kabuli yegaziwa buli kyokolanga, so tukole otwaffe twesomese. Obuyisiraamu si butujju, ng'amakuba agasinga kwe kumanya eddiini yaffe, kwe kumanya abantu abatusomesa, kolagana na poliisi ne bali abajja ne bawaayiriza nti gundi mutujju, naye nga lwakuba ekibanja kye yayagala okutunda yakimulemesa. Kati najja n'aleeta information mu butuufu n'ayisaawo ekikye. Era mu birabye waliwo mu butuufu be tugize nga enkaayana ziri wano, nze nange nebiggwera mu ofiisi ya Waswa, naye ogenda okudda wansi nga mutuufu. Kati bw'ojja abantu baganga naye naawe tonoonyereza. Naye ati bwe nanoonyeza bwe nakubira imaamu ku olwo, naye imaamu yaŋŋamba bano sijja kwogera nabo kubanga wamuli wala. Naye nga mutuufu senga imaamu wakkiriza n'oyogera naye, ekifaananyi ekituufu wandibadde okitegeera nti awo waliwo ensonga endala. So kwe kujja gye muli, era tukoze emirundi mingi tutambudde n'enjala okwebaza Imam Umma sewo ne ttiimu yo yonna ne ttiimu gye yatuwa naye ebiwayi by'Obuyisiraamu ebyenjawulo nga migaso myereere gye giri mu kino ekyokusomesa ng'enkola ey'okumalawo obusambattuko. Wensobye weba waliwo ebintu byenkola nga Walukaga byaŋŋamba byenkola ne mu butuufu ne binyigiriza abantu, naye kale kanzije bakiŋŋambye. Sheeka yambuuza, Sheeka nti lwaki naye mutusalako ebirevu nga biseeba tetubisalako ddi? Nanyinyonnyola mutuufu ye nga bwe kyali ategeeza. Sheeka nzikiriza nange ngende ekintu ekyo nkituulemu, sendaba kiki kye kinnyambako nze bwe mba nkunoonyerezaako omusango, ate ekirivu kinyamba obutujju buba mu kirevu. Maybe a mindset eri gye twayogeddeko. So ge maanyi agali mu kwegatta, okuyita mu kusomesa, mu kuyigirizibwa ensobi oba poliisi yange eri eyo wansi. Waliwo omusiraamu yaŋŋamba nti mu lockdown n'ababooda twabagamba ng'eggwanga nti namwe tubasaba temutikka bantu, mutikke emigugu gyokka okutambuza. Naye kafyu nga atandika saa 12 saawa emu, omusiraamu yaŋŋamba nti bambi baali bakeereye munne
ng'ajja kutambula kiro n'amuteeka ku piki katugende tujja kuyitawo batuuka mu mabira ye munne yali tataddeeko ntalabuusi so ne yali avuga nga yakola ki yayambadde entalabuusi owa poliisi olwamukwata yakwata naye abayisiraamu mmwe namijjako mbwe enkofiira n'agisuula wabbali wali kati ekyo kyokka nze ng'omukkiriza mba n'enkwaso wakati wange n'okukkiriza kwange kino kyokka kiba kimmala okunzija mu mbeera kati bwemba ninawo abapoliisi bange ng'oyo ekyomukisa yakiŋŋamba wayiseewo emyaka ng'ena nga sobola munoonyaayo yali ku territorial police ndowooza poliisi yawo mabira kati ng'oyo yennyini aba akoze ayambye ate ku bali abasindika abantu ebbali so enkola bwebanga yange yeerimu empulunguse kale kanziwulire nti wano ne wano ne wano waswa we mugendera obyawo kino ne kino ne kino nti kale we muba mwakwata abantu luli bwe mwakwata era ne kino waliwo yakimbuuza mu bantu be twakwata nga tumaze okuyita mu biseera bya bomu 2021 yatulikira ku Parliament Avenue ne ku CPS mwalimu babiri twalina lisiti gye twafuna mu kunoonyeza kwaffe abantu nga 16 abaali bagenda okukola ngaabo ababiri naye nga mubo mwalimu abaali bakakyusa eddiini nga pasipooti yaabwe eraga kirala amannya naye ekyomukisa omubi ekyo tekirina buzibu ekyokukyusa eddiini era ne bayitamu ne bawabisibwa era nenkiraga gwe nali nkinyonyola nti kati ng'ono nonaga kati tolaba ekyo kyokka ekyokuja logamba naye Isa gwe twakutte si ye Isa omusajja oli ye Benjamin nti ekyo kijja kumala atilisi kubera nti abasajja bano tebatuliiko kakuku naye buli bwe mukwata mu butuufu maamu n'abatali bayisiraamu abaana 94 be twasanga mu muzikiti gwa Usafi omuzikiti gwa Usafi imaamu waagwo sebo obudde ebidakiika nga 5 nedda sheeka wampadde eddakiika 6 nakakozesaako 47 nkaaga tolako 47 sheeka agamba 5 abadde erabidde mukusonyiye okay abaana yawusafi imaamu omwaka gumu emabega mu 2018 2010 mu Januari w'omwaka ogwo 2018 Januari Abdurrahman Faizo baali bamukwatidde mu Mozambique nga ye namba 2 w'ekibinja kye bayita Asali Sunna ekyali kirwanira eyo naye nga enkola ye era n'ebintu bye bamukwata nabyo nga biraga nti ayina n'enkolagala n'abantu ne bannaffe abalala abali Congo naye yali second kamanda yali mu Tanzania ye nga yaddawo kati ekyo twakizuula luvannyuma okay bali batwingaginga era ne babaawo engagement ezakolebwa ne zitamalirizibwa bulungi baali bakyamwetaaga nnyo abayambekera mu lipooti za UN bagamba nti yayamba nnyo amagi ga Mozambiki n'ensi ez'abayambako okumanya kumalako egundi okumalayo obusambatuko obwo now bwe tujja ne babaawe obutwa bwagwawo omukyala naabula abaali bamugize ne bagamba tuwe ssente bweziti ogwo musango guli mu kooti saagala byogerako nnyo oluvannyuma nga afudde wayiseeyo nga mwezi mu kunoonyeza kwaffe ne kutugetwala ku muzikiti so twasangayo abantu bangi abamawanga ag'enjawulo n'abaana we njagala okugamba abaana baali 94 bonna nga bagamba balina taata omu era taata waabwe yoyo nga bamulaga awo ono kitaffe twalina famiri endala naye kati wano awo wennyini muzikiti nga waliwo ne ekinnya kirimu amazzi nga ya pipa saizi beramu amazzi buli gwe otawuliriza bigambo bye bakugamba ati naye kireka oli yaŋŋamba bwoti ate gweoyogera bwoti awo oyagala kubula nga basooka bakubonereza ekiro kiramba mu mazzi naw obwo bubonero bwa kukyusa ndowooza y'abantu tukiyita radicalization those are some of the
process zebayitamu kati naye abalaba nti taata waffe y'omu naye mutuufu abazadde eri bambi baba bagamba zino omwana ngenda musomesa ddiini era bwaliddira wano nga sheekha naye notagoberera mwana wa gye bamutwala n'abo baali mu layini eyo omusango guli mu kooti obusagala gwogerako so abaana baffe ne babuzibwabuzibwa jad omwana muto tanaweza ekyo kiba kifu already n'ebintu ebyo naye nga mmwe muvuddeyo mwabayina wemulaba obuzibu muzze gye tuli ne mutugamba wali obuzibu ne mutugamba nitusobola okukolagana nemanya nti omusajja oyo waswa naye asobola okutuula ku ntebe netwogera nti ekyo temusobola kukikola nga temuzze gye tuli naye senga bajjajjaffe abasooka Sheikh Mwaya bajjajja waliwo abakola ebintu ebirungi ebirala yesi waliwo ebyobuwangwa buli bagera olugero olugamba nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi gwalwo ne bagamba nti empungu terya bire ekiyita waggulu otega wansi empungu terya bire nti enkola eziyinza okumalawo obutakkaanya n'obumulumulu naye ozoyita gapusi n'okubuzaabuza ekkubo lyokka bw'oba owulidde nti waliyo darusu wakiri omugambe nti naye omusirikale akkirizibwa okujja n'ayogerera kaawo kera okulaba agamba nti banayi naffe tukimusobola n'okukikola ffe twali tulowooza mu ebyo temubikola awe wali amaanyi ebigambo byange ngenda kubikomyawo sigenda kugenda nnyo mu diipu ziri kubanga njagadde ntambulire ku mulamwa ogw'okuyiga okusoma n'okwemanya n'okumanya Katonda n'okumanya ebyokukola ebiri bw'obanga wampa erinnya nalukalala era sheeke yayogedde nti gwekola emirundi egisinga bw'okkiriza obulungi bali abatakutegeera bajja kuyita naye bafuddeyo okuntegeera naye yagambye nti ne bwoba ng'ogenda kuziika bajja kugamba nalukalala wuuyo kubanga gwe bakumanyi toyabyanyimbe tokolaki so nga bakuwa erinnya naye singa nawo osanga basoma eddiini ne bagiiga ne bafuna omukisa ogwo newaswa nayisa omwo mudalusi bateeseteese kwa UIU ne banne tujja naffe netubaala tuyisawo ebyaffe tugamba bannange tusobola okwogera bw'oba olina obuzibu bwofunye byonna totya kukuba ssimu ne bwoba tosobola kutuuka wawaswa oba wa IGP afande Abbas byakagaba oba wa RPC at least imaamu osobola omugamba nti imaamu wano waliwo kino imaamu n'atuukira oba amir enebode nti wadde tosobola kutuuka maybe amiru ye maanyi ge ajja kusobola okwogerako naye mugenda okwogeraganya mu butuufu nga temuli imaamu manyambye nnyo alina omusajja gwe yansindikira taliiwo wano sheeka mustaafu oba waali wemasaka eyo ensonga zaali tugenda okulaba nga bambi kintu kitono kakyawo obuzibu bwonna bwaliwa ebbanga eri tetujja ddikkiriza naffe katugondere Ruhani kyegamba nti bw'oba oli muswala eno gaafu tetuyagalawo newankubadde sheeka ali mukanzu njeru nze ekyambalo kyange kya bulaaka naye ffe tuyinza okukolagana ffenna netutegeera netumanya netwemanya netumanya eggwanga lyaffe n'abo abatusumbuwa netwegatta actually okweyagalira mu nsi yaffe obulamu tulina obulamu kumulokka waliyo buli obw'oluvannyuma kati akiikyo n'obwo bayilawe bali nabo bakiyisaawo nebagamba nti bayilawe senga ojja n'olwana gyadi agamba nonze omwana ow'emyaka 18 nti ekimu ku bibala kyakusanga bano 72 eri embeerera omwana w'emyaka 18 womugamba ekyo amaanyi gabalina gamba aya tewaliwo ekyaga olani wano omu bwati embeerera sisobola mufuna naye ate eri mujjana n'agenda n'akola ebirala byonna nga kati abo bonna tusobola okubamalawo nga tumazeewo obulimba obwo ate naffe netukola ki netukwatagana netukolagana njagala okubeebaza
I've been so generic mu bigambo byenjogedde, sitera kusomesa bwenti, sitera kwogera bwenti, naye njagadde nfitinge bulungi nnyo mu musomo gwaffe. Eri gye njogera waliwo ebirala byenzijjayo kino ogenda okulaba gw'obijjiddeyo naye naakugirayo ekibuuzo ekikambwe nagamba naye bw'oba ddala temutwa nti ebyo bye mwogera mubyagala lwaki mwatta Sheeka Kirevu nemwogeraganya taba n'omukulembeze w'eggwanga yakola state address naye naayogera bwati olaba naye oluusi bwe tukola ebintu infact omukulembeze wegala yagamba wabaawo operational mistakes naye naffe abasirikale baffe abazikola tubabonereza and we do it. We have a number of cases naye kati omuntu waviiraawo nga mwogeraganye step eddaka agamba abantu bano olulisa abamatira naye osanga tuyinza okwogera netukkaanya netwogera ogera okulaba nga ki tukwataganye nti waba waaliwo ebyasoba ebyo kabigende naye kati katutandike tutambule tugende tuteeze eggwanga. Njagala obbaagaliza omwaka ogw'ebibala ebirungi mwabali wano nkakasa mujja kubifuna. Ye yabadde ensomesa ya Sheeka yagambye nti bw'ojja wano n'ofuna ebibala toyina kyo so mbaagaliza ebyo ebibala n'emikisa egiraba mulalusu gigende nammwe mumaleko omwaka bulungi era twagale nnyo eddiini yaffe n'abatusomesa twagale eggwanga lyaffe naffe tweyagale. Fe Bayibuli etugamba nti yagalanga muntu muno nga bw'oyagala wekka. Now Katonda already yali akimanyi nti gwe olina okweyagala, sitayinza kugamba nti naawe weeyagale nedda, naye nga gwe bwe weeyagala bw'oba oyagala n'oli kati ekitegeeza kwagala ggwanga nakulikolerera naye nga twongera okulaba nti tukulaakulaniramu nga tukuuma emirembe n'okwekulaakulanya. Mbeebaza okuva ku ntiko Miruma n'ab'enteekateeka zonna olwa byonna bye tukwataganidde awamu n'ebyo bye tusobodde okwerongoosa ffenna. Awo bwe mba nga bamakisi nyinza n'okugaba 2% 2 ku 100 ebyo n'okutuwanga omukisa ogw'okujja ne tubaako bye twogera weetuli era tugendagenda mu maaso. Eyo sitiimu ey'okusomesa eggwanga okusomesa abayisiraamu n'abatali bayisiraamu, abapoliisi, abeerosi n'abalala bonna ffenna twetegeere naye n'abasheeka basomese nnyo eddiini naffe tugiseemu ekitiibwa. Allah nagambanga maama wange, maama Naalonga nzaala yazaawa oba yabula bubuzi ye yali babiri ebayirawe naye kulda babiri kibuuka Naalonga yazaawa mu February naye buli lwenageranga omukyaliranga bwe mbavawo nga mugamba Allah subhanahu wa ta'ala atakumira mpeera. Akagamba ako kanyumiranga nnyo nga Haji Nsereko Mutumba akyayogeranga akyakola ku radio mu myaka gyaffe abasinga wano mwali temunnazaalibwa ne Sheeka wanayinza okuba teyaba yali nga bwe yakolera ku radio Uganda naye nga bw'aba amaliza agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atakumira mpeera abankumire. Kati kaneewola ebigambo bya Haji Nsereko Mutumba naye mbagambe Mukama abakuume. Mbeebaza era nyongera okubeebaza n'okubakubiriza nti tukwatagane tukolagane tukulaakulanye eggwanga lyaffe tulyeyagaliremu. Si bizibu kyangu nnyo singa twetegeera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo kadde waffe owekitiibwa Sebo tusimye nnyo obubaka bwaffe bw'otuwadde. Tusaba Mukama omukisa era akutambuza emirembe era Sebo naffe twegomba okubeera muffe wano Sebo obwedde otusomera layini ziri naye twegomba nnyo abantu nga mmwe kubeera naffe nga jjajja oli bw'oyogedde. Mukama omukisa Sebo abalungamye tusimye nnyo Sebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.